obulamu olusi bukutabula okweraliikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume ye yawangudde era n'atuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba egologoosa abange gutuwanguza wa musaayi gwa Yesu muno munsi tegulemererwa neta direngera guno musaayi gwa Yesu abange gukununula tuwangula amabanja tunawangula okufa tegulemerera tegulemerera tunaza omusaayi gwa Yesu Haleluya, mukama yebazibwe nnyo. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu abakuumye atya. Twagala okwebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi. Mbabuuzaako nnyo mwenna kitaffe omwagalwa, twagala okwebaza kubanga oli mukulu, oli mwesigwa, kigambo kyo kibeerera emirembe gyonna. Twala ekitiibwa weegulumize mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo. Kigambo kino kitugenda okugabana tukiteeka mu maaso go mu linnya lya Yesu. Agenda okukiwulira aweebwe omukisa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mwetusabidde. Amen. Wenna gy'oli njagala kulamusaako era njagala kwaniriza ku Just Gospel Media Uganda wamu ate ne bannaffe mikwano gyaffe aba Just Gospel Fellowship Center. Nina ebigambo byenjagala twogereko ffenna wano. Tugenda kwogera ku kye tuyita prosperity gospel. Prosperity gospel. Njagala kujjukiza nti tewali bigambo bye twogera wano nga tobiwulirangako. Oyinza okuba wabiwulirako gwe ng'ogamba nze bino nabiwulira dda, temumbuulira, si bipya. Si bipya. Kati tetugenda kwogera naawe, wabula twogera n'oyo agamba nti nabiwulira
naye neetaaga okuddamu okubiwulira, oba sibiwulirangako neetaaga okubiwulira. Prosperity gospel. Ku mwenna abali eyo manyi wali owulidde ekigambo ekiyitibwa mammoni oba mammonism. Kati nga tetunnaba kugenda kuba mammonism ng'eddiini, tulina we tugenda osooka okwekoonako tutegeere prosperity gospel eno kigendererwa kyayo ki, era bayibuli esomesa ki ku kituyita obugagga, ensimbi n'ebintu by'ensi eri ffe abaalokoka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tulina ekyandikwa kitugenda okutunuulira. Ali wamu nange nkwaniriza nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Wetegeke tubikule ku bayibuli. Amen. Abange gukununula tuwangula wa musayi wa Yesu omulo musi tekulemererwa neta Timoseewo ekisooka 6. Timoseewo ekisooka essula ya 6 olunyiriri lwa 6 tugenda kusoma paka ku lw'12. Timoseewo ekisooka 6 paka 12. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 12. Tuseewo Timoseewo woli. Timoseewo ekisooka 6. Timoseewo ekisooka 6 tutandike n'olunyiriri lwa 6 tumaleyo paka 12. So 1 Timothy 6 to 12. Amen. Naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Kademu. Naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Kubanga tetwaleta kintu mu nsi, kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo bitumalenga. Ani ayogera? Mutume ayogera awandiikira Timoseewo. Timoseewo atuuse obubaka eri ekkanisa. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga. 9. Naye abaagala okugaggawala baggwa okukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi obusirusiru okwonoona. Okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira. Tukaddemu ffenna. Naye abaagala okugaggawala baggwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona, okunnyika abantu mu kubula. Ekibuuzo: ku mwenna abali eyo, ani atayagala kugaggawala? Ani ku mwenna ali eyo ng'ogamba nti nze saagala bugagga, saagalira ddala? Mukama waffe, in fact bayibuli yennyini yetusomesa mu kitabo eyo ky'ebyomumirembe, ndowooza
nti atuwa amaanyi okukola obugagga. Si bwe kiri? Lunoonye kandukunoonyeze. Atuwa amaanyi okukola obugagga. Mukama yeebazibwe. Atuwa amaanyi okukola obugagga. Kandukunoonyeze wano neme kulwogera nga Kyamateeka 8:18 si kyamateeka ekyamateeka 8:18 ekyamateeka 8:18 otuseewo ekyamateeka 8:18 naye onojjukiranga Mukama Katonda wo. Lwaki? Kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweza endagaano gye yalayira bajjajjabo nga leero. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Otambula nange Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. But you shall remember, amen, the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant, which He swore solemnly to your fathers, as it is this day. He gives you power to make wealth. What is that power that He gives you to make wealth? The Bible says He gives you power to make wealth. Akuwa obuyinza okufuna oba okukola obugagga. Kakati bwe tumala okukitegeera nti Katonda tagaanangako muntu yenna kuba mugagga. Tukategedde? Tagaanangako muntu yenna kuba mugagga. Takigaanangako, takiziizangako, nedda. Ayagala obeere mugagga. Naye ate omutume eno atutegeezezza mu lunyiriri olubadde olwa Timoseewo ekisooka 6 we tusomye ne tukkirira ku lw'omwenda. Olw'omwenda. Timoseewo ekisooka 6:9. Naye abaagala okugaggawala baggwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi, okw'obusirusiru, okwonoona, okunyiika abantu mu kubula n'okukkiriza. Naye abaagala obugagga. Naye ng'ate eri ekyamateeka 8:18 Katonda atuwa amaanyi okukola obugagga, okufuna obugagga. Kaakati mu bintu byonna Katonda bye yatuwa gwe mukisa ogw'omwoyo, maanyi, power
omukisa ogw'omu mwoyo. Omukisa ogw'omu mwoyo gukola omukisa ogw'omu mubiri. Omukisa ogw'omu mwoyo gukola omukisa ogw'omubiri ne gulaga. So kisobokera ddala omuntu okubeera omugagga olw'amaanyi n'obuyinza Katonda bye yamuwa. Kisobokera ddala. Kisobokera ddala. Era Katonda tayagalangako muntu kubeera mwavu. Katonda ayagala omuntu ng'alina ekimumala. Kyekyo. Ayagala omuntu alina ekimumala. Kubanga akuwa amaanyi okukola, kufuna obugagga. Amaanyi gayogerako si ga kawunga, si ga kufungiza mifumbi nedda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Si gakola ki? Si ga kufungiza mpale nedda. Kakati bwe tumala okukitegeera, ate na Bayibuli esomesa nti omukisa gwa Mukama gugaggawaza. Mukisa gwani? Omukisa gwa Katonda gugaggawaza. Gamba agomaanyi. Agomaanyi. Naye ate era tukyalina omutume kyagezezaako okututegeeza. Timoseewo ekisooka 6:9. Naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa. Okategedde. Kati tugenda kuddayo wali waggulu. Timoseewo ekisooka 6:6. Naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Kakati omuntu buli bwayaayaana ennyo tukiyita lust. Sandi kiyise lust okwaka kubanga kiina ekyo kyo we kigwa. Naye omuntu okwagala ennyo okusukka kwekyo kye yandibadde aba nakyo. Kankwa ekyokulabirako, Eva mu ndagaano enkadde, she lusted to see what she was not supposed to see. Yayagala okulaba ekyo kye yali tateekeddwa kulaba. Mukama yeebazibwe. Ogenda okumaliriza nga amaaso gaabwe, maaso ge gazibuse. Lwaki? Kubanga yayitawo, yayaayana nnyo alabe ategeere Sitaani kiki kyayagala omutegeeza. Eva amaliriza agudde mu nsobi. Akati Timoseewo 6:6 tugamba nti naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Okuyaayaana. Okuyaayaana. Kakati omutume mu lunyiro lw'omusanvu agamba nti kubanga tetwaleeta kintu mu nsi, kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Kakati olw'omusanvu lukunnyonnyola ekiri waggulu. Okuyaayaana oyaayaanira ki? Kubanga waliwo ayaayaana okutegeera Katonda, waliwo ayaayaana okutambula mu butuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda. Ayaayaana oyo si gwe boogerako, kubanga wansi mu lunyiro lw'omusanvu omutume addamu n'amenya ekyawandiikibwa n'agamba nti kubanga tetwaleeta kintu mu nsi, kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. So bwe twali tujja mu nsi tetulina kye twajja nakyo. N'olwekyo bwe tuliba tuddayo tetuliddayo na kintu. Tetulina kintu kye tugenda kujja mu nsi tuddeyo nakyo. Bagenda kukuziika, bakuyiweko ettaka, ettaka likubikke, bakuziise mu ssuuti ey'ebbeeyi ey'obuwanana, oba oli awo
ekiro abasezi bajje bakugjeyo bakulye, basezi bakugjeyo bakulye. Naye twogera ku oli ayajja mu nsi, kubanga mubiri teyajja mu nsi, omwoyo muntu ow'omunda ye yajja mu nsi, yajja mu nsi. Kati ye yasanga mubiri ku nsi. Kati twogera ku oli eyajja mu nsi nga talina kaleese, kubanga tetwaleeta kintu mu nsi, kubanga era tetuyinza kujja mu kintu, tekisoboka. Byonna eby'omu nsi bisigala wano, ne tugenda nga tubirese, nga tetulina na kimu kye tutute. Ekyo ne bw'oliba oyagala otya, ne bw'oba oyagala otya, tolina ky'osobola kusitula kujja wano otwale. Ne bw'oba olese ennyumba ng'ekoma mu bbanga, nga go wagula ebyalo n'ebyalo, tolina ky'ogenda kutwala, ne bw'oliba oyagala otya. So omutume agezaako okutegeeza nti okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi, okuyaayaana n'ebintu by'ensi, okugoba ensi. Okugoba ensi, omanyi kye bayita okugoba ensi? Osanga owooluganda agoba ensi, agoba. Empewo ezunzezza eno naye gyadda, wemuzza eno naye gyadda. Nti kiki? Nina ddiru gyengoba, nina ddiru gyengoba. Tatuula, tatereera until ng'amaze okukifuna. Ajja kugamba nti mu bulungi ne mu bubi nja kifuna. Kagwake keetonnye nteekwa. Kakati ebiseera ebisinga omwoyo ogwa mammonizimu kye tugenda okulaba mu maaso eyo, mammonizimu, wealth, okwagala ebintu, okuyaayaana ennyo. Sijja kwebaka nga sinnakikwatako. Kati ebiseera ebisinga ekituleetera embeera efaanaganako bw'etyo, ayaayaana, adduka, tawummula paka ng'amaze okukikwatako. Kakati atutegeeza n'agamba nti naye atugamba nti naye baagala obugagga. Olw'omwenda olw'omunaana lugamba nti naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo bitumalanga. Bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo bitumalanga. Kakati ekifaananyi ky'omutume kyatusiigira nti naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binatumalanga. Ekifaananyi kyagezako okusiigira kwe kubeera ne basic need kyeweetaaga. Waliwo ekintu kyoyagala, waliwo byoyagala ne byeweetaaga. Kati tulina okwawula
nti kino nsobola okubeerawo nga sikirina, naye ate kino sisobola kubeerawo nga sikirina mu bulamu. Nti waliwo kyosobola okubeera nakyo, waliwo ekintu kyotasobola kubeera nakyo mu bulamu. Waliwo ekintu kyosobola okuba nga tolina naye n'osigala ng'obulamu weebuli. Newabeerawo ekintu ekyo tosobola kubeerawo nga tokirina. Mutume kyagezaako okunnyonnyola mu lunyiriri olwo 8. tugume ye yawangudde era n'atuwa ebyokulwanyisa. Omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba e Gologoosa. Agamba atya? Timoseewo ekisooka 6:8. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga. Kiki kyagezako okutegeeza? Nti waliwo kye tuyita basic need. It's a basic. Ekyo olina okuba nakyo oba oyagala oba toyagala. Osobola okubeera mu nsi nga tovuga mmotoka naye nga wooli. Kitegeeza nti ekyo oba weekiri oba tekiriiwo oli mulamu. Oba weekiri oba tekiriiwo ojja kubeerawo. Naye omuntu tasobola kubeerawo nga talya. Tasobola kubeerawo nga talya. Alina okulya. Olina okulya okubeerawo. Olina okutambula okubeera. Olina okwambala. Bayibuli tusomesa nti omuntu taba mulamu na mmere yokka wabula na kigambo ekiva eri Katonda. Taba mulamu na mmere yokka. Kitegeeza nti emmere nakyo kitundu ku bulamu bw'omuntu. Man does not live on food alone. Tugendeyo ko tulabe olunyiriri olwo. Matayo meka 4. Naddamu n'amugamba nti Matayo 4. Kubanga omukemi yajja n'amugamba kwata amayinja ogafuulemu omugaati. Si bwe kiri? Naye addamu n'amugamba bw'ati, Mukama waffe addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka. Taba mulamu na mmere yokka. Kitegeeza ki? Nti omuntu abeera mulamu n'emmere, wabula si yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kye kigambo kye y'emmere ey'omwoyo. So omuntu ebimu ku bimufuula omulamu kwe kubeera nti ekigambo kya Katonda kiri mu ye ate n'emmere. Tabeera mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva eri Katonda. Kitegeeza nti okwambala ng'omutume bw'atutegeezezza eri tiwabula ekyokulya n'okwambala bitumale nga. Guno omusaayi gwa Yesu
tekusemera kuyita wanyawe kuyita wamusayi gwa Yesu amina. Tunatera okumaliriza bwe tunadda mu wiiki ejja wa wiiki eno yennyini tujja kweyongerayo tulabe mamonoono, omwoyo guno n'eddiini enzikiriza eyaba mamona n'enjiri eyisomesa obugagga kikyesimbako. tujja kutunulira mamona. tekufa entana ng'ogirengera guno omusaayi gwa Yesu abange gukununula tuwangula. Omutume yagamba nti naye bwe tuba n'emmere, Timoseewo ekisooka 6:8, naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo bitumalenga. Kitegeeza akusomesa besiki. Omuntu asobola okubeerawo nga tavuga mmotoka n'abeerawo mulamu. Waliwo ebintu ebibeerawo mu bulamu bwo ng'oba okirina oba tekiriiwo ogenda kubeera mulamu. Newabeerawo ekintu nga kyo mu bulamu bwo nga bwe kiba tekiriiwo togenda kubeerawo. Kati ebyo byagamba nti toyaayaananga olw'ekyo olw'okufuna amagoba amangi, kubanga bw'onookikola togenda kutya Katonda. Lwe Lwomukaaga olutunuulira naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. N'obutayaayaananga ge magoba amangi. Okitegedde? Naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. So buli w'oyaayaanira ssente, buli w'oyaayaanira ebintu, omaliriza ogudde mu nsobi. Omutume kyagezaako okutegeeza mu lunyiriri olw'omwenda, Timoseewo ekisooka 6:9. Naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona, okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira. Omuntu asobola okubeerawo nga talina ssente ye, asobola okubeerawo nga talina ssente, naye ate tasobola kubeerawo nga talina ssente, kubanga Bayibuli esomesa zaabu eyanukula. Mukama yebazibwe, zaabu eyanukula. So kitegeeza weetaaga ssente okubaawo, naye ate teweetaaga ssente zokka okubaawo. Weetaaga emmere okubeera omulamu, naye teweetaaga mmere yokka kuba mulamu, wabula n'ekigambo ekiva eri Katonda. Okategedde? Tukaddemu? Omuntu yeetaaga ssente okubaawo ye, naye ate teyeetaaga ssente kubaawo. Omuntu yeetaaga emmere okubaawo ye, yeetaaga emmere okubaawo, naye ate teyeetaaga mmere kubaawo, wabula n'ekigambo ekiva eri Katonda. Matayo 4:4, omuntu taba mulamu na mmere yokka, wabula n'ekigambo ekiva eri Katonda. Njogera ku bulamu obw'omulokole. So ensimbi n'emmere ey'okulya leka kuleme kubeera kuyaayanako nti nze bwenkeera ku makya kyensookerako okulowoozaako mmere kuteeka mu kamwa. No, togenda kubeera mulamu na mmere yokka kawunga k'otadde mu kamwa, wabula n'ekigambo ekiva eri Katonda. Emmere nkulu mu bulamu bwaffe ye.
ssente enkulu mu bulamu bwaffe ye, naye ssente temala byonna wadde nga eyanukula. Tosobola kubeera mulamu na ssente zokka newankubadde ng'omukisa gwa Katonda gwe gutugaggawaza, newankubadde nga atuwa amaanyi okukola obugagga, atuwa amaanyi, gwe mukisa gwe yatuwa. Naye bwe kufuuka okuyaayana kw'obulamu bwaffe obwa bulijjo, kwe kugwa mu mutego gw'omubi, era bwe busirusiru kwe kugwa mu kukemebwa. Timoseewo ekisooka 6:9, naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego gw'okwegomba. Abaagala omuntu ng'ali awo okuyaayana kwe, bugagga, njagala kugaggawala, bugagga, akusuubiza nti nze okugwa ewalungi n'ewabi, nina ofuna ssente ezo, yagala gaana, nga kwe kuyaayaana. Kati ekyo kasita kimala okuyingira munda, okukimujja mu luba lutalo, tajja kufuna mirembe paka ng'akifunye. Kikitegedde? Tassa mukono paka ng'amaze okukifuna, kubanga kwe kuyaayana, kwe kwegomba kwe. Omutume ye atugamba, naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga. Timoseewo ekisooka 6 n'olunyiriri olw'6. Lwaki ayogera bw'atyo? Kubanga akimanyi nti ku nsi tetwaleetako kintu na kimu, tugenda kuddayo nga tetulina kintu na kimu kye tututte. Bwe tuba n'ekyokwambala n'ekyokulya kitumalenga, ekyo kyasookerako okwogerako, besiki zasookerako. Bw'oba ne basic needs, waliwo kye tuyita need and wanting. You need it. Osobola okubeera ne firiigi mu ddiiro naye nga nkalu, temuli kantu kootaddemu, naye ng'oli mulamu, ng'ogenda ku dduuka n'ogula emmere ne firiigi weeri. Osobola okubeera ne screen ng'emalayo ekisenge kiramba mu ruumu yo, naye n'osanga ate ali eri nga talina wadde ka TV mu nnyumba, naye nga mulamu waali, naye nga takyetaaga. Tiyetaaga screen nene mu nnyumba, yeetaaga ka TV katono bwe kati, kajja mumala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Akitegeeza nti omuntu asobola okubeerawo either ng'alina TV oba nga talina. Naye mu bulamu bwo n'obwange, ekintu kye tusinga ennyo okuyaayaanira kwe kutunuulira ekyo ekitubeezaawo mu bulamu bwaffe, wabula si ekyo kye twetaaga okubeerawo mu bulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo kye tuyita basic need. Ekyo nga mu bulamu bwo kirina okubeerawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ne wabeerawo ekintu mu bulamu bwo nga ne bwe kiba tekiriiwo ojja kubeerawo. Kati ekintu ekyo ekibeerawo mu bulamu bwo, n'obeerawo n'okwata omwaka n'okwata n'omulala nga tokirina, naye nga neighbour akirina, tokirina naye oli mulamu. Bayibuli esomesa nti tubeera balamu lwa kukkiriza. Tokirina naye owulira oli mugagga nti okirina. Oba nkirina oba sikirina, amiina. Oba weekiri oba tekiriiwo, ndi mulamu. Kasita ndya, nyambala, ebisigadde tujja kubiraba enkya. Mukama anaagabirira. Kati maaso tugenda kutunuulira mamona n'enjiri eyitibwa prosperity gospel.
kiki kyekola mu bulamu bw'abantu era lwaki ndi against n'enjiri eya prosperity, kubanga kakati nayo yafuuka doctrine. Katonda atugaana okubeera bagagga, nedda ayagala tubeere bagagga kubanga omukisa gwe gutugaggawaza. Era ebyomumirembe ekyamateeka 8:18 atuwa amaanyi. He gives us power to make wealth. He gives us power to make wealth. Atuwa amaanyi okukola obugagga, so ayagala tubeere bagagga. Naye kiki ekiri mu njiri ey'ebyobugagga tugenda kukijjako mu maaso awo. Lwaki Mukama takumpeera omukisa? Tukomyewo n'olunaku lwaleero, tujja kuba tweyongerayo mu maaso awo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda akunkuumire, Katonda akunnyambire mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mbalamusizaako nnyo mwenna ku Just Gospel Media Uganda n'omuweerezaawo muddu mu Kristo Nicholas. Mbaagala nnyo mukono gyaffe mwenna abali abatuwuliriza. Tukyali ku WhatsApp yaffe, platform yaffe weeri. Mukama mwesigwa ate nga tulinda okusimbula ekigere okulabika nti tuteeka obuweereza buno ku ttaka lya Uganda. N'olwekyo koola yonna gy'oli nga wandyagadde okubeera kitundu kuffe n'okuŋŋaanako naffe, kijja kukola makulu mangi nnyo. Tujja kuwa link ojja tukyalireko. Mukama akunjagalire. Bye-bye. Tujja kuddamu olunaku olw'enkya. Amiina. Bye-bye. N'atuwa ebyokulwanyisa, omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba egologoosa, abange gutuwanguza wa musaayi gwa Yesu omuno munsi. Tegulemererwa neta Say